Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala njagadde mbalage eddagala eriyitibwa akatakula. Akatakula ako waliwo akambuuzizza, waliwo yakambuuzizza engeri gye kafaananamu. Akatakula bwe katyo bwe kafaanana nga bw'okalaba. Akatakula ako osobola okukasanga ng'obukola butonotono okusingako awo olw'ensonga bwe kabeera ewagimu nga bwe kali wagimu ebiseera ebisinga obukola bugazi wamukko, ate bwe kabeera nga bwe kali walunnyo ettaka nga lya lunnyo kwegamba nga kkalu ebiseera ebisinga obukola butera okubeera obutono. Kati n'olwekyo njagadde nkabalage akatakula bwe katyo bwe kafaanana. Ggwe abadde akambuuza engeri gye kafaananamu bwe katyo bwe kafaanana. Akatakula ako kalina nno emigaso. Kalungi nnyo naddala ng'omwana abadde tafuluma bulungi, osobola okubeera ng'okamufumbirako n'obeera ng'omuwaako abeera ajja kutandika okufuluma obulungi, kwegamba kalungi mu kusumulula olubuto ke bayita akatakula. Ekirala kateekebwa mu nkumbi, eddagala ly'oba ogenda okuwanza enkumbi mu abakyala era gwe yakambuuzizza oba oddagala kuwanga nkumbi zo, keeko kalungi nnyo mu kuwanga enkumbi akatakula ako. Kalungi nnyo mu ddagala lyoba ofunye ly'ogenda okuwanza enkumbi, nako obeera oteekeddwa okukateekamu. Ky'oba olaba nti njagadde nkabalage, naawe yakambuuzizza osobola okukalaba nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti, njagadde mukalabe mulabe engeri gye kafaananamu. N'olwekyo keeko kansubire mukeetegereza bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.